Bajana, tebuli mukasafu n'akamu baleeta obugulu bwegenda bagabira abasiraamu n'okatunya olowooza kagulu kambuzi oba kandiga. La tazaalu qadama abdi yawma alqiyama, basiraamu mmwe abagabe ente z'abasiraamu sajja ze babowa amaana y'abasiraamu. Mukozeemu ebintu ensi ebimanyi, amataka mugaguze, mukozeemu ebintu ensi ebimanyi, ne mujja kubuuzibwa mu maaso ga Allah yawma alqiyama. Mujja kubuuzibwa min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, sente zaavaawa wazisipendinga wa, sente zivaawa. Babbi abasajja abafuna sente z'Abawarabu ekimala, ez'emizikiti bazibbye, ez'embuzi bazibbye. Oyo n'akuba ebisolo, n'akuba ente z'ataaguze, n'asasula sente, n'azikuba ebifaananyi. Ezo sente yawma alqiyama mujja zifunamu obuzibu, mujja zifunamu obuzibu. Amaana y'abasiraamu waliya sente ya Sonko, Sonko akusonyiwa. Waliya sente ya Kasule, Kasule akusonyiwa. Waliya sente za Kabunga, Kabunga akusonyiwa. Nesente y'omusiraamu w'ebungi z'olidde, sente z'abasiraamu z'olidde, ng'ozifissa ku nte, ozifissa ku mbuzi, ozifissa ku muzikiti, ozifissa ku masomero. Era abasinga banaku abadde sente z'Abawarabu. Ensi bamanyi, Allah bamanyi, kiraman katibina babamanyi. Eza futuru bamaze ozibba bagenda kubbaza bisolo by'abasiraamu, ne bagula obute n'obutune ne bukusobera nga bamugabira abasiraamu. Temugenda kuva mu bbaliro, branches muzikoza amayumba mugakoza, amayumba mugavu, amataka mugaguze, ne mugenda kubuuzibwa yawma alqiyama. Ene message njagala abantu bagifune. Saballa atubeeze wala n'oku ne amaana y'ebintu by'obusiraamu. Allah atubeeze wala. Bajja kulwa mu bbaliro ba district card, bajja kulwa mu bbaliro, bajja kulwa mu bbaliro abasajja ba mufuti, bajja kulwa mu bbaliro. Bagaba entema bigabe emyaka ginga nga 13. Omusajja n'ajjuza mu benzi ye, abanaku we bali ayina ne benzi ye n'agijuzamu ebisambi kumpi nga 5 ne kirire Masaka. Abanaku ne basigala nga bakaba. Sijja mwogera linnya, ensi yonna yamumanya. Yenna ali awo mukalu, yenna mukalu alinga ng'ejjinni. Nabba abasajja bagamba tuli banaku tutte ennyama yaffe ngitutte olya muliro, ndya muliro gwange. Nalyogera liri Haji eryo oba lisimeri Seeka. Naliteeka mu benzi nakkirira ewuwe. Nze neewunya ennyama ya duhi, wallahi Mungu ansasire. Nze bagabira ennyama ya duhi yasibeerawo. Oba bino ebintu by'okubeerawo simebye mikolokolo, abantu ku nnyama batabuka. Fuwafu oli yasomba nnyama. Najuze buli bintu gye basala ebisera nga bakyasala nte nnyingi. Buntu gye basala ng'asapakira mu kisawo. Ebyenda napakira mu kisawo. Ennyama n'emuvundako. Kati ennyama ekuvunzeko ate abana tebafunye. Omululu omulugube. Ennyama neewunya ewuwe. Neewunya. Kubanga yali omukinjaje. Tuwali babbi benkanakana bakinjaje. Wewe otegeera ababbigero abe ku bakinjaje. Abba Kabuyi, nabba omutwe, nabba ebyenda, nabba sebusa, nabba mawoolo. Ate batukakwira duhya ne kiyitirira. Ennyama ogenda giryako paka ddi. Kino kiddamu abafuna sente z'abasajja ababawa sente z'ente z'abasiraamu ba Uganda. Likodi nfu, n'olaba amatake bakyusa, baali bagaba nte, ngende bazitunda, ne basaba basala ennyama, n'ennyama bagitunda. Omuntu asomye kabbira mu kkalaamu, n'akolekawo ng'omasadde, naye akubbira ku kkalaamu, abbira mu kkalaamu ng'otunula, akubba olaba ati. Anyina kalituleeta bw'ati mu ddewo b'emitwalo 10 ente erweza milioni 2 nasalawo milioni 1 mutwalo 9 nagera mu kyalo eyo batandise dozironda buli nte n'afiisako emitwalo 5 ana ne bazimba amanyumba ne bagula amamotoka mwese eneemeramu emirembe ensi yonna ejjudde ababbi gwosobola okuba ku poliisi omusajja kuba wano bobbidde mu maaso ga Allah ne mu maaso ga Allah omusajja ajja n'abbamu muno muzikiti kubanga kino ekifo kirimu Allah abakulaba laba essaawa gyeri ababbi abasiraamu ebyumba ebinene emitayimbwa abasiraamu eyemera gye mulaba muno mu nsi etaliimu ebuzizza amazima ne bamuwa akatekako obusiraamu n'akatunda ne bamuweseza obusiraamu eza duhiya n'atandika okulya enjawulo buli nti agifunako dola 10 buli mbuzi agifunako batuka n'okulya sente z'okusala ebisolo e Makka n'akalula amaaso ati omusajja ati atutta abantu e Makka n'esente zonna ze bamuwa dola 10 ez'okusala zonna n'azirya. Akanyumi ka leediyo yo wekaggwerayo. Musa mukatonyeze mwenda. FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo yonna gy'oli gyosinzira okulabika nti otumbidde the Power of Africa Radio weebali nnyo baliri ddala bamuyita Seeka Umaru Bakari. Bamuyita n'amwatulira. Yakugambako mukwano gwange bw'ati Seeka Umaru Bakari
kubikwatagana ku sola bwoba omaliriza okusala sola mashallah bwoba tonnasala oli ku bibyo waliwo abamaze okusaala Seeka Omarubakale bwati bwagamba nti bwoba gwe oli ku bwenzi eri abatali ku bwenzi bwobanga gwe omazadde tofuddeyo okulabirira mwana we eri abalabiridde abaana baabwe bwobanga gwe tosadde ng'okyaganya okusala sola telefajiri weebike hata munaye tunaagamba ki munnange watuuka malayika limauti onaagiwa enguzi Haji Ibrahimu yandibadde agiwa enguzi byemuke yandibadde agiwa enguzi singa ddala kituufu bali bagiwa enguzi Shenuhu Muzata yandibadde agisomera irimu egiwewe kugamba egibembereza omugenzi Kanuma Male Gaddafi yandibadde amuga nti malayika nti briefcase yiyo genda weekubeka enjawulo naye wa akaseera kaba katuse gwe weebike munnange ate oli buvaamu birango bibino nabyakubika yati lwaki ngenda nyewala birango bibino byakubika babinzipadde wano bizze wano wendi Shehi Yahya Mustafa Kalungi omukozi ono ko Pale FM abika maama we omuto Hajati Mayi Narule owekatwe Nulu Juko Zone Allah mujuludde agenda kuzikibwa olwaleero ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga ku ssaawa zigenda kubeera 8 Sheikh Yahya Mustafa Kalungi abikiddeko abooluganda bako n'ab'emikwano n'asaba buli awulidde mutegerezeeko omuntu omulala Sheikh Yahya Mustafa Kalungi omukozi ku Pale FM abika maama we omuto Hajati Mayi Narule owekatwe Nulu Juko Zone Allah mujjuludde agenda kuzikibwa olwaleero ku Lwokutaano ku ssaawa zigenda kubeera 8 waliri emitwetwe Butambala abikiddeko abooluganda bako n'ab'emikwano bambi asabye buli awulidde mutegerezeko omuntu omulala Sheikh Dirisa Nsereko Haji Muhammad oba Haji Muhammad Kauma Haji Sebuliba ni baganda baabwe bonna babika mukulu waabwe Hajati Mayi Narule owekatwe Nulu Juko Zone Allah mujjuludde wakuzikibwa olwaleero ku Lwokutaano ku ssaawa zigenda kubeera 8 emitwetwe Butambala abikidde abooluganda bako n'ab'emikwano bambi n'asaba buli awulidde yongera okumutegerezaako omuntu omulala Sheikh Dirisa Nsereko Haji Muhammad Kauma Haji Sebuliba ne baganda baabwe bonna babika mukulu waabwe Hajati Mayi Narule owekatwe Nulu Juko Zone Allah mujjuludde agenda kuzikibwa leero ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2023 ku ssaawa 8 emitwetwe Butambala abikiddeko abooluganda bako n'ab'emikwano bambi n'asaba buli awulidde yongera okumutegerezaako omuntu omulala okategeddeako oyo maama wa Sheikh Yahya Mustafa Kalungi Allah gwajjuludde Allahu Akbar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tusaballo kitimu mulizo ebitonde byonna maama waffe oyo Hajati Narule Allah ekitiibwa amugondeza olugendo lwatandise okutambula olunaku luno olwaleero Hajati Mayi Nulu Hajati Nulu Narule Allah asobole okumugondeza n'ebibuuzo by'omu Kabuli Allah kasita kadde kagendaku abadde asula mu nnyumba nga kati agenda kutandika kusula wabweru City Oil Dubai Desert Challenge ekomyewo nate kola service ya kidduka kyo ku matabi ga City Oil onawo gasanga weewangulire olugendo okugenda ke Dubai nga lusasuddwa ebiro 4 n'ennaku 3 mu 5-star hotel era nga tutandika akalulu kano mu nnaku z'omwezi 6 February era nga tukakomekkereza ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'omunaana 2023 abawanguzi basatu be bajja sunsulwa mu buli mwezi 2 ab'emmotoka z'obuyonjo ate ng'omu wa taxi abawanguzi bajja sunsulwa mu maaso g'abannamawulire buli mwezi kola savisi y'ekidduka ky'olunaku olwaleero ne City Oil enkola n'obukwakkulizo bigobererwa
Bw'ofuna enniya okola hijja ne wumula lowooza ku kimu Tawakal Travel bano bakenkufu mu bino okutambuza obulungi wano n'eri Antinyonyi 5 star okusula obulungi okutambuza abakadde n'abaliko obulemu kitundu ku bo abaana b'amasomero bannabizinesi kw'ossa n'abakungu family holiday package bano bakozesa emikolo mu nkola ya nabbi entuufu Tawakal Travel bagaba visa n'okugobera ku tiketi y'ennyonyi yonna gye weetaaga basomesa wamu n'okansolinga abali mbuzibu beeyune kati akadinisa tekakusibira ebweru Tawakal Travel basangibwa wansi wa paaka enkadde Beni Kiwanuka Street ku magoba akeedi omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini essimu 0704 94 10 oba 0772 64 293 0759 58 35 19 oba kuba 0758 64 04 anamwemu mwali Mayambala Dr. Chikambi Seka Sebaggala ne Dr. Uzaima Tawakal Travel abo bibaana bamwe. Pananga Richard, chapati ngampo mu bulala. Nyongerayo ko katono. Sorry sweet, banange. Chapati ziweddewo. Ate olunaku olwaleero. Chapati na kawunga bibisinze okutambula. Yee, kituufu ddala. Kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Naye Richard, ebintu bino obigulawa? Tonoolya ku ngano mpya na kawunga ebya Supreme Flour. Supreme Flour! Ngane kwata mangu mpomu nkugambye abagiriddeko bo bagitenda butenzi ejjira mu bipimo bibiri omuli ekyengano ogogosa n'ekyakawunga kakasooli erimu ne vitamins mwenda bweddu okukosa n'ebirungo ebirala ekwanguyiza ekwata mangu n'osobola okukekkereza buto. Supreme Flour esangibwa mu supermarket zonna ezisinga obungi mu ggwanga ne maduuka gonna. Supreme Flour ekolebwa bano abamandera Millers abasangibwa e Busega ku Masaka Road. Supreme Flour, a product of Mandela Group. Kuno kwe kusalako okutabangawo wefunire Star Times antenna decoder ku mitwalo 3,350 oba dish ekubyeko obugule ku mitwalo 8,900 zokka oluwummula luno. Decoder ejjirako omwezi gumu ogw'obwereere obwa premium bouquet kyamula ebiseera bya bino eby'oluwummula anti tukuwadde channel ez'abaana kw'ossa ebinna Uganda ebitakoma ku Makula TV n'obuzannyo obw'enjawulo obuli international. Eno ye decoder esinga okuba ku bbeeyi eya wansi ng'ate n'ebisale by'okugiraba biri wansi ddala. Omuntu yenna bw'agikuguza ku bbeeyi eya waggulu lopa ku noti 3.7 1.7 noti oba noti 2 noti 1.7 noti. Family time with Star Times. Abaana okudda ku masomero si kyakudda mu stress. Ennyiriri empanvu mu banka n'okulinda obudde obuwanvu ebyo byakoma dda. Kati osobola okusasula ebisale by'essomero eby'omwana wo ng'okozesa school pay ku Trust Mobile oba kuba agenti bafa aba chap wonna w'obasanga. Ng'oyagala okuyiga okukozesa enkola eno tukubireko ku noti 8 noti 22 noti 5 noti oba ogoberere n'okutuweereza obubaka ku mikutu gyaffe egya social media ku Facebook, Twitter, okumanya ebisingawo. Finance Trust Bank, putting women first. Finance Trust Bank ekubirizibwa banka enkulu eya Uganda era nga sente z'oteekayo zikuumibwa Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku miliyoni 10. Finance Trust Bank longoosa omutindo mu mbeera y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi ku mazzi amayonjo ageesigika era ag'obuwangaazi mu nkola yaffe etuumiddwa Trust Bank's Wash Loan. Mu nkola eno osobola okusasula mu kibanja mpola ng'oyita mu nkola yaffe esoboka era ennyangu ey'okusasula mu bitundutundu. Jangu kati ofune loan okutandikira ku mitwalo 3 egya Uganda olw'ositula omutindo gw'ebyobulamu n'ennyingiza y'amakaago ng'oyita mu kuba n'obusobozi obwetuusaako amazzi amayonjo wamu n'okutumbula ebyobulamu okutwalira awamu. Finance Trust Bank tusoosowaza nnyo abakyala. Banka eno eri wansi wa Bank of Uganda zikuumibwa ekitongole ekya Deposit Protection Fund of Uganda okutuuka ku miliyoni 10 eza Uganda. Okyali wakati mu program entando ya leero ekuleteddwa abamandera Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga baliwo munne ku Finance Trust Agent Banking byonna ebikwata ku by'ensimbi bikuli ku muliraano. Kubeere ng'oyagala kuggulawo akawunti kuggyayo nsimbi kakubere kuteekayo nsimbi tusangawo ku muliraano. Weetegereza akabonero kaffe aka Agent Banking akabakwataganye mu ngalo. Finance Trust Agent Banking banka ey'oku muliraano. Finance Trust Bank erabirirwa banka enkulu eya Uganda.
Okay, kale mukwano gwange webatu bakugamba bannaffe aba Finance Trust Bank ate mukwano gwange jjukira nti be banteekamu akasente. Webale kutwegattako ku 17 katonyeze mwenda ekkula lyogwe omuntu wa bulijjo wonna wonna mukwano gwange woli wosinzira okulabika nti otuwuliriza. Bannayuganda babajjukiza bayimaamu ne ba Emirates mwenna Machinda Division mwenna okujja enkya ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2023 ku lunaku olw'omukaaga mu meeting ku Masjidi Hidaya. Masjidi Hidaya Kitemu Kibuye. Masjidi Hidaya Kibuye ku ssaawa zigenda kubeera 3 ez'okumakya. Ensonga y'okwekulaakulanya minisita waffe owa Kampala Hajati Misa Kabanda tugenda kubeera naye. Imamu w'abasukulumu Zaidi Kigongo Musa bw'atyo mukwano gwange bw'agambye. Abantu abali mu bitundu ba imams ne ba Emirates ba Machinda Division mwenna muyitibwa okujja enkya ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2023 ku lunaku lw'omukaaga enkya ku Masjidi Hidaya Kibuye ku Salama Road awo ku ssaawa 3 ez'okumakya ku nsonga y'okwekulaakulanya minisita waffe wa Kampala Hajati Misa Kabanda jangu tusobola okulabika gye yatuleetera sobola okulabika nga tubeera byakwekulaakulanya. Imamu w'abasukulumu Zaidi Kigongo Musa bw'atyo mukwano gwange bw'agambye. Njagala kulabika nti nkujjukiza bannaffe bano aba Kin Organic Medicine. Bannaffe aba Kin Organic Medicine bakafuluma okujjanjabisa eddagala ly'obutonde. Bakafuluma okujjanjabisa eddagala ly'obutonde n'eryekiwalabu. Era bakutegeeza osobola okulabika nti mukwano gwange omubiri ogubanga gubadde munafu. Bano bakusobola okubuulira butya bw'osobola okulabika nti omiramu eddagala olikozesa otya, kirwadde kyekikuluma okijjanjaba otya, okufuna okuwabulwa ku nkola y'amasaji entuufu. Omuntu masaji tomala buli wamu gakwatakwatawo, buli wamu waliwo enkwatawo gy'okolawo masaji waawo na oyiro kigolina okulabika nti okozesa mu masaji okufuna okuwabulwa ku byokulya ebyobulamu bwo. Abantu oluusi ekiviiriddeko kuzaalira maka ebyazaalya ku nsiko byetulya byetutamanyi. Omuntu ye n'ateekamu n'atikka buli kimu kyonna jajjonge yaga nti ng'otisse tindikaali ng'omanya nti otisse buli kimu kyonna. Jangu otegeere oyinza kujjanjabibwa otya. Ennyingi ze zikumeketa osukali aganya okubalansinga kiki ebirwadde ebyo bitategereka mu mubiri gwo. Doctor researcher naluwooza Lukaya waali okuva ku Kin Organic Medicine akujjanjabe. Bano ne basangibwa Kyaluwajjala Namugongo opposite Dawson Street, Dawson Petrol Station we bali awo ku Taus House. Oba osobola okubafunira ku namba z'essimu zino wammanga aba Kin Organic Medicine. Health living longevity. Health living and longevity. Buli lubeera ng'oli mulamu bulungi obuwangazi nabwo bubeerawo nga tebakuyita lunnuma. Ennamba y'essimu eri 074 wandiika 22 zako 1433 074 22 1433. Dokita ono munoonyeko researcher mulamba ku saidi yaffe eno ey'eddiini n'atunulira nabbi yajjanjabanga atya abantu, yajjanjabisanga ddagala ki okategedde ako. Dokita researcher naluwooza Lukaya ali ku 074 22 1433 oba ku 0702 0709 wandiika nkaaga zaako 312 0709 wandiika nkaaga 312. Bannaffe aba Kin Organic Medicine, Health Living and Longevity. Osobola okulabika nti mukwano gwange obeera mulamu okategedde akola manzaani ojja kuddeyo mu simanya mu Boston oddemu kulya ebicepere. Kale kankujjukiza bannaffe aba Tawakkali Travels. Tawakkali Travels bakutegeeza nsonga zagenda mu hijja. Nali nesekamayamba lwano ku lunaku olwokubiri nategeezaga nti abasigazzaayo abantu batono, kitegeeza ku lisiti abantu bagenze bajjula. Genda wali ku Magoba Shopping Arcade
wali ku muzikiti awo ojja kulaba office za Tawakkal Travels obabuuze n'enteekateeka ya umura eya omugw'omunaana eri etya ku 0772 wandika 64 zaako 293 oba ku 0701 wandika 94 ozeeko 10 eya Sekamayambala 0701 wandika 94 zaako 10 osobola okulabika nti mukwano gwange omanya ebisinga okuba naffe aba Tawakkal Travels. Nkujjokeza Halamain Islamic School Nursery and Primary School endeje Rufuka somero lya Dene Boarding lyabawala n'abalenzi bategeeza abazadde mwe n'omwana mutwaleyo balina ekisulo kuteeka n'abava ebweru ebisale bisoboka mu buli sawo ya muzadde bagaba hafu basari ate na ne full basari bagigaba eri omuyizi yakwata Qur'an okuwandiisa abayizi kugenda ddala mu maaso. Halamain Islamic lisangibwa ku Ntebe Road ochamira ku batabada ku Kiddendeje Rufuka. Director ali ku 0701 wandika 7 zaako 4 simbeyo 4 0701 7 simbeyo 4 oba ku 0783 wandika 5 zaako 10 simbeyo 5 osobola okulabika nti mukwano gwange omanya ebisingawo ku nteekateeka eyo. Kitegedde ekyo njagala kulabika nti nkujjokeza banafu aba Sedika Real Estate bano bateekateeka ttaka ku nguudo eziyingira ezifuluma ekigo ekikulu Kampala. Sedika Real Estate bakutegeeza poloti ebadde $8,000,000 ogifuna ku $7,200,000, poloti ebadde $6,000,000 ogifuna ku $5,400,000, poloti ebadde $4,000,000 ogifuna ku $3,600,000, poloti ebadde $3,000,000 ogifuna ku $2,700,000 ng'otandika kwebaka. Tebakomaoko basima ne biodigester septic tank kabuyonjo etanuunibwamu. Sedika Real Estate bakola biodigester septic tank esimu bomulundi gumutedibwamu kunuunibwamu ekola ku lukale kule ne ku lutobazi. Basangibwa Wakiso ku kizimbe kya Meya omwaliro ogwokubiri 0702 43 9377 0702 43 9377 oba ku 0754 wandika 64 zaka 5 simbe 92 0754 64 5 oba ku 0774 wandika 9 simbyayo 3 ebule dakiika 2 okuwera essaawa emu ey'okumakya g'olunaku olwaleero. Obudde buno sizzaako ensonga ndala yonna okuggyako kugenda bweru wa ggwanga era bwe tuba tugenda tutandika bwe tuti ng'abasaaga. Weeyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Weeyongera okumanya mu programu Entanda ya leero olwo mukwano gwange tuba tusimbudde. Katekereza mukwano gwange tubenga tutambula ffenna twetaaga kubanga tutegeera ensi ekedde etya. Ag'omunda ne gwongera okulabika nti gajja kyansala bw'eggwanga erya Bugirimaani akakasiza agambye ekibanga kyetaagisa kulabika nga tutraininga bapiiganaje b'eggwanga erya Ukraine naddala okugaba n'alwanira mu nnyonyi za F-16 enteekateeka ejjiddwa kakawulo. Weeyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Weeyongera okumanya bapiiganaje bagambye omusajja mukulu amanyiddwa nga Zelensky tuteekereteekere abaana bapiiganaje abanaasobola okulabika nti ddala kituufu banajja mu training tutandika training butya bwe banaakozesa F-16 mu battlefield. Weeyongera okumanya buli lunaku Monday to Friday. Tegeera kentuka buli lunaku ssaawa 12 ez'okumakya paka ku ssaawa emu. Weeyongera okumanya ku program Entanda ya leero. Wonna woli wasinzira okulabika nti mukwano gwange otumbudde weebale nnyo weebalidde ddala kukkiriza kubanga tuli ffenna olwo omanya bumanya nti mukwano gwange tugenze bweru w'eggwanga. Kkiriza nkujja ku nguudo z'ekigo ekikulu Kampala twolekere mukwano gwange mu ddwaniro tulabe twolekere ensi eno twongere okulabika nga tugyebuga Lamandaani kyemanyi nti mukwano gwange oyongedde okulabika nti oteredde agamba ki munnange Hajati n'abaana munnange bandabire. Katekkiriza mukwano gwange batiimu Russia batiimu Ukraine wonna bwe muli mukkirize tuyingire mulabe ebintu ebyongedde okulabika nti bifulumya. Amawulire ntandikire katutandikira mu ggwanga lya Poland. Abatwegaseko ku Facebook page ya Pale FM Uganda tuli live loud and clear. Tuli live loud and clear tutandikira mu ggwanga lya Poland. Poland egambye tesobola kusupplyinga F-16 eri eggwanga lya Ukraine. Poland limu ku mawanga agegatya mu mukago ogwa NATO. North Atlantic Treaty Organization egambye nti tejja kusupplyinga F-16 eri eggwanga lya Ukraine. Prime Minister w'eggwanga lya Poland bw'atyo bw'agamba.
agamba nti tetulina sipeya wa F-16 amala. Jukira bagulangula eri Omumerika yayina sipeya. Ukraine Poland egamba nti tebalina sipeya wa F-16 amala. Bwe tutunuulira neze tulina munda mu materekero gaffe nazo tezimala, tetusobola kuzeemalako nga tuzwa Ukraine. Ono Poland ayogera yatereka amagye g'amawanga ga NATO, North Atlantic Treaty Organization, amagye gaabwe gali mu ggwanga lya Poland. Poland ile eggwanga eryasooka okuvayo erimu kukuwagira okukuba omusajja amanyiddwa ng'Omurussia nga bagamba tetusobola kubanga Ukraine eno tugivaamu. Poland esaawa eno egamba terina nnyonyi zimala zisobola kulabika nga zigenda zikuba omusajja amanyiddwa ng'Omurussia. Kitegeeza olwo olutalo luba luzzemu kigoye weezinge. Olwo Omurussia aba ayongera okulabika nti mukwano gwange akangaza. Mukwano gwange omulungi atuliza ku Power of Africa Radio agambye tetulina F-16 zimala ne sipeya waazo amala tetumulina. Even n'abaana abanaazibonga mu lutalo munda mu ggwanga erya Ukraine nabo tetubalina abamala. Anti owulira ekyekwaso olwo olutalo lukona. Agamba nti oba Patriot Air Defense Systems nazo zetuyinza okulabika nga tusindika mu ggwanga erya Ukraine ziyambeko okubaka emizinga gy'omusajja Omurussia nazo tetulina zimala. Prime Minister wa ggwanga lya Poland bw'atyo bw'agamba. Agamba nti bwe tutandika okutunulira naffe bye tulina, bwe tugamba nti ate kati tubyamalako tuwe eggwanga erya Ukraine, olwo tuba tusigadde seke. We have a few F-16 aircrafts tulina ntono. Ku ssaawa eno tulina ntono, tetusobola kumala gatuzwayo bwe tutyo. Twazigula okuva eri abasajja Abamerika be baazituwa. Omumerika yalina sayansi wa F-16. Amawanga mangi agazigula naddala gegate mu mukago ogwa NATO. Kakati agambye tetuzirina. Jjukira nti Amerika yakkiriza amawanga gegate mu mukago ogwa NATO baba allies abalina ze F-16 basobole okulabika nti bazitwala ziyambeko musajja mukulu Zelensky abadde mu kutambula enkya n'eggulu nga asaba amawanga agalina ku nnyonyi zino za F-16 bannange munyambe ntwalaganywa akasajja entatinda ayagala kukola kye tuyita counter offensive abenga alina ku nnyonyi ezimala. Agamba bw'ati nti okukola counter offensive eri eggwanga erya Ukraine ate twetaaga ze F-16 ng'ennyonyi 48 12 ezo tusobodde zitrainingiramukko, naye tusobola okubafunirako ennyonyi endala. Gamba nga South Korea yagamba erina ennyonyi 48 Golden Eagle light fighter jet weziri. Golden Eagle ennyonyi ezo weziri South Korea egamba zezirina. Kati zi 32 ne F-35 okuva eri abasajja Abamerika bagamba nti ezo tebanaba ziderivalinga, nabwe ekito tusobola kubawa emanyiddwa nga Golden Eagle. Golden Eagle kati Golden Eagle ate tusobola gigeraganya na F-16. Balina bwennyonyi 12 zokka ate ezimu za kutrainingibwamu. Kati bagamba tetulina nnyonyi zimala okujjako nga tubawa migi. Bwe tuba nga tuli bakuwaayo eno South Korea yegamba tulinawo MiG weziri, good planes, nnyonyi nnungi, good fighter nnungi mu kulwana. Naye tuteekeddwa okutegeera terms and conditions ziyinza kufaanagana zitya. Gye buvuddeko zino MiG kati ziba nkola nkadde. Bw'otunulira F-16 y'Omumerika nti abagitaddemukko ebirungo. Kati amawanga gaagala kulabika nti gasindika eyo. World War 19 Soviet era MiG-29 fighter jet weeri. Poland egamba nti tusobola okugiwaayo, naye omwaka oguwedde omusajja Omurussia yagikuba. Waliwo ennyonyi MiG-29 ezeggwanga munnange erya Poland bazisindika munda mu ggwanga erya Ukraine, Omurussia n'aziyisaamu olwokyo. Okategedde ako kati nalyo ndikuwaddeko mu bufunze ku ssaawa 4 ngenda kujja nalyo mu bujjuvu otegeere Omurussia naye bwe yeteeseteese. Era inside story y'olwaleero mukwano gwange egenda kubeera nnyo
ya munda mu bisenge by'amakolo g'entalo. Bammemba ba NATO bagamba twetaaga okuddamu okwongera okulabika nga tuguleko ku zitanka tuzisindike mu bannange wuliriza amawulire g'enkuwa. Timu Ukraine wonna bamuli simanyi era mulowooza leero bamunagaso nkuba kiki niye bwegato bagafulumye ku menu. Bwegato bagafulumye ku menu y'olunaku olwaleero oyinza okuba obadde ne appetite eyagala okulabika nti olya ku mmere n'ogamba nti njagala kulyako ku mmere ABCD niye ogenda okutambula mu hoteli ez'enjawulo nga emmere gye balina ku menu togyagala. Ni munango ina kola noga nti wesina kyakola kanjirye nsobola okubeezaawo obulamu kakati ba ntimu Ukraine muyinza okubanga bino si bye mwagala okuwulira naye muteekeddwa biwulira. Amawanga ga NATO abamu ku bammemba bagamba twetaaga okuddamu okwongera okugulayo tanka ziyambeko Zelensky. Eggwanga erya Netherlands ligamba lirina enteekateeka to purchase okugulayo dozens za tanka Leopard 1 okuva eri omusajja amanyiddwa ng'omu Germany. Kuba Leopard 1 ziri mu ggwanga erya Germany. Kakati Netherlands egamba yandiguzeyo dozen za Leopard 1 munda mu ggwanga erya Germany azisindike munda mu ggwanga erya Ukraine ziyambeko omusajja mukulu Zelensky. Twetaaga n'okugulayo ku Patriot missiles ezisobola okuyambako okuboostinga fire power eri omusajja amanyiddwa nga omu Ukraine atwalaganye entatinde omusajja amanyiddwa nga omu Russia. Baagala kugula buguzi kyokka batutegeeza baagala kukola kye bayita counter offensive. Netherlands cabinet yatudde negamba twetaaga Leopards zisobola okulabika nga ziyambako okuboostinga fire power ey'omusajja amanyiddwa nga omu Ukraine asobola okukuba omusajja omu Russia. Baagala kugula buguzi kyokka y'omu Russia ebyo yabyekolera. Amsterdam egamba nti baagala kulabika nti bakwategana ne Germany Denmark mu mwezi ogwokubiri baali bateeseteese okugulawo Leopard 1 mini battle tank y'omusajja omu Germany nga baagala kugulayo 100. Omu Germany nga yazikola Germany nebaga nti abange tanka 100 muzimanyi mwagala kuzitumalako. Kakati nno Netherlands egamba yagala kugulayo 96 Leopard 1 version enkadde. Baagala kuleeta Leopard nkadde version nkadde omusajja mu Russia yasaba okulula dda T90. Wonna woli gosinzira okulabika nti otumbidde za Part of Africa Radio nakugamba wano mbanga akuwaka breakfast. Ka breakfast okafuna wano okuva ku ssaawa 12:4 paka ku ssaawa 1. Kano kaba ka breakfast just kakubeeremu kogenda okuva okanga otegedde ensinga bwekedde. Baagala kuguleko 90 ennyonyi tanka ekika kya Leopard 1 enkadde enkola nkadde old fashion. Baagala kugulayo 96. Omu Russia yagamba nti kati ffe tuvuga kanamba. Life will sparkle when you want it colorful. Only on 107.9 Pal FM. Amawulire gagongedde okulabika nti gajja. Zelensky ayagala amawanga ga NATO n'amawanga ga lukalu lwa Bulaaya bamukkiriza abeere memba wa NATO. Omukulembeze w'eggwanga erya Ukraine Zelensky asaba amawanga ga lukalu lwa Bulaaya n'amawanga ga NATO North Atlantic Treaty Organization bamukkiriza abeere memba wa NATO. Kino kisobola okulabika nga kimuyambako okuzingako omusajja amanyiddwa nga omu Russia kubanga kakati alabika nga aganya okuzingibwako. Oyinza okwagala okulabika nti ofunyirira omukeeka okugusaalirako ekimu kukulaga nti nannyini maka gano tasaala gwe mukeeka. Ogenda mu maka g'omuntu obuga nti mpaye ku mukeeka kw'osaalira ogenda okulaba omukeeka nga gugama ffe wano tetusaala nga guganya okwefunyurula paka lwoguka kano gassebo ojja kusalugako kanangwa ogutaddeko jacket oba ogutaddeko ensawo gusobola okulabika nti okola otya naye oluusi guba guganye ekimu kukulaga nti nannyini maka gano tasaala guba mukeeka guba waabira. Ng'oli banagamba nti mpaka ku Qur'ani ogenda ogibikula nga empapula zonna eza Qur'ani zekutte ng'omanya nti nnyini wano anyumira okulaba TV empapula ekirabo kya Allah tekibikula. Kakati no munnange omusajja amanyiddwa ng'omu Russia alabika nga afuukidde akayinja mu ngato eri omusajja amanyiddwa nga Zelensky atandise okwekwata ku bisubi kati ayagala yeegatte ku mawanga ga NATO. Bannange munsaasire njagala kubeegattako lukalu lwa Bulaaya mukkirize mbeegatteko
ebigenda mu maaso mubiraba. Omujamani amugambye minisita bunaziba ku nkolagana n'amawanga amalayo gwange era Germany amugambye noti naawo. Germany egaanye. Germany egambye Zelensky nedda ssebo. Obumu ku bukwakulizo obukwakulizo betugendereramu okyali eggwanga okyali mu lutalo tetusobola kufuula mmemba. Germany egaanye. Germany egaanye nti Zelensky nedda taata tulako wansi. Bamugambye nedda tosobola tujoininga kati kubanga abamu kuba mmemba abayina okufuula bakufuule bammemba bateekeko omukono abamu balina interest eri eggwanga erya Russia. Omukyala amanyiddwa nga minisita vunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala Annalena agambye nti Ukraine nti tukuyambyeko ku byokulwanyisa ABCD naye tetusobola kufuula mmemba kati. Ayagala kufunako weyeggama. Ayagala kufunako weyeggama alinga bano abakyala Zelensky. Omukyala ga nti zobona ag'amaka ngeggamyemu nkuba neggamye enkuba wano. Kati Zelensky agezaako okulabika nti yeekwanyakwanya naye munnange bagezaako okulabika nti yeekubako bamugambye nti nedda noti naawo tetusobola kufuula mmemba wa NATO akadde kano okyayina emigozo bano mu ngalo zo mukyalimu omusayi Zelensky Kigeya Africana. Mukwano gwange kkiriza nkujjukize Dokita owa Kigeya Africana asangibwa ku Gazaland. Dokita akutegeeza leka kwesibako ndwadde mukwano gwange leka kubeera eyo endwadde obeere n'endwadde ogaa nti nze ABCD obulwadde bwa alusa. Dokita owa Kigeya Africana akutegeeza okusangibwa ku Gazaland gwe wenna alumizibwa alusa. Dokita akutegeeza nti waliwo enteekateeka ezimaze okubanga zikoleddwa butya bw'onaasobola okulabika nti mukwano gwange ofunamu obujjanjabi eri gwe wenna alina obulwadde bwa alusa. Dokita akutegeeza nti eddagala weeriri lyamaze okulabika nga ateekateeka eri gwe atafuluma bulungi akadde katuuse. Gasiniya Buchana eri eddagala weeriri omuntu nga kutofuluma bulungi. Gasiniya Buchana eddagala eryo weeriri. Ayinawo eddagala eddala erimu abalina gastric alusa. Spathodia weeriri. Astonia Bonai peptic alusa. Bino nabikugambyeko lunaku olwajjo. Astonia Bonai lyeddagala lyakuwaggwa ayina obulwadde bwa peptic alusa. Spathodia erimu abalina gastric alusa. Albeziria eddagala naluweeriri. Pronus Africana genda ku Gazaland mukwano gwange ofuna eddagala. Abakyala kifuula waali obundula Babuli Acacia Sebulina eri lyonna ddagala osobola okulabika nti ofuna obujjanjabi. Dokita asangibwa ku Gazaland omwaliiro ogwokutaano olumu 743 genda wosobola okulabika nti ofuna obujjanjabi. Dokita wa Kigeya Africana ku Gazaland akutegeeza mukwano gwange gendawo bw'otya ku side ya William Street oyambuka amadaala omulundi gumu level eba yakutaano lumu 743. Dokita ali ku 0782 wandika ana zako 88 sembe ya 19 0782 wandika ana 88 19 oba ku 0702 wandika ana 88 19 0702 wandika ana 88 19 osobola okulabika nti omanya ebisinga ofuna obujjanjabi 0702 ana 88 19 ebisingawo tusingane ku ssaawa 4 mu program The Inside Story mbikunyonyole mu bujjuvu osobola okulabika nti mukwano gwange obitegeera ne president w'eggwanga erya America abadde alinnye ennyonyi n'addamu n'aseerera n'agwa. Byonna ku ssaawa 4 inshallah mu program The Inside Story nzije nga nzijudde okategedde bulungi mukkirize mbakwasa omulangira wuno amaze okulabika nti atuuse omulangira Shahidi Kiweewa. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pale FM saballo ekitiibwa agikuumire ku ntiko bannange akuume. Waccho beebadde program entanda ya leero ekuleeteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Spring Flour nga baliwo munne